mu ngeri eri direct. Kale tomanya nsobola kikola naye omanyi yeeraga yesiga ebyokulwanyisa akisinza kunagamba nti kale tomanya nsobola okwogerako nammwe. Waliwo proposal yaggwanga etibwa Ukraine otawuno okulumuza kumala ennaku 30 kati ategeeza n'agamba nti nsobola bayamba ne tutuula mu ngeri eri direct nammwe. Si kye nandyagadde naye kale nsobola bayamba. Mwogezi wa gavumenti y'eggwanga eyitibwa erya Russia Dmitry Peskov bw'ate akakasizza nti mukama we akirowoozaako okwogerezeganya n'ensi eyo eyitibwa oboolyawo y'abasajja ba Ukraine. Jjukira nti Vladimir Putin yali avudde n'ategeeza nti kikafuuwa okwogerezeganya n'aba Ukraine olw'ensonga nti gavumenti yennyini ebakulembera ate eriwo mu mateeka abaagana okuba nti oboolyawo balonda mpola mpola baagana okuteekawo okulonda n'olwekyo nga tayinza kwogera na gavumenti etali mu mateeka akadde kano kennyini. Kakati mu birala bye tugenda maaso n'okuleka nti twetegereza waliwo zimu ku mpulunguse z'abasirikale b'ensi Ukraine abaasigala mu ndamu lugino eyitibwa Kursk kitundu kye bayita Gorno oba Gono. Tutegedde nti amagye g'eggwanga eyitibwa erya Russia gamaze okuzingako abasirikale bano era nga babawadde essale bagende maaso n'okuleka nti boolyawo bawanika nti ekitundu kino kyonna mwe bali kiyitibwa Gono. Amagye g'eggwanga eyitibwa erya Russia gamaze okuba nti boolyawo gakyetoloola n'olwekyo ng'ekiddako basirikale ba Ukraine kuwanika oba Russia ogenda maaso n'okuleka nti ebasaanyawo akadde kano kennyini ataddeko Pal FM. Gwanga ku gwanga wano ku muliraano munda mu ggwanga etibwa erya DR Congo ekibiina eky'ebyobufuzi ekiyaliko pulezidenti w'eggwanga eryo kibagenze maaso n'okuleka nti baweze Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratique. Ekibiina ekyo Kabila kyali asinziramu okuba nti akulembera bwe batu bafulumizawo statement ku suspension gye bafunye President Joseph Kabange Kabila nibagenda maaso n'okuleka nti booliyawo bawakanyiza ekyakoleddwa okusinziira ku Secretariat gavumenti y'eggwanga erya Congo bagirumiriza n'okusinga vice Ssaabaminisita era minisita ensonga z'omunda mu ggwanga bagenda nti violating fundamental and constitutional rights. Dembe lyabwe okusigala mu byobufuzi ne bategeeza nti byonna ebyakoleddwa n'ebyafulumiziddwa gavumenti bimenyera ddala amateeka agafuga eggwanga eryo. Bawakanyiza bagambye nti decision ezakoleddwa are legally null and void si ntuufu kubanga violating constitutional guarantees that can only be restricted by duly motivated judicial rulings. Akaseera kano bagambye nti kooti yokka yeesobola okugira bwebawasemmwe temulina buyinza temusobola kugenda maaso n'okuleka nti boolyawo mukikola. Kale bawakanyiza ebyasaliddwawo gavumenti mu mbeera emu oba endala. Bannaffe bayimulaniza Mikinasa and Primary School essomero